Ssebidde ali mu mwaka gw'ogwokusatu era ogusembayo e Makerere ng'asoma gwa kusiiga n'okubumba ebifaananyi. Okuva lwe yakubwa ab'ebyokwerinda mu kwekalakaasa okwakaggwa, omukono gwanuuka era kati gusibwako pulasita. We twogerera ebifaananyi by'asiiga n'okubumba alina kulagirira muyizi munne n'abimukolera. Kwanze n'emikono gyange mbeera nsobola okuteeka mu kiri kye njagala. Kati ye mukwano gwange yekolera ye abeera akola kye mba mugambye. Ssebidde atulaze engeri kino gye kikosezzaamu omutindo gw'ebifaananyi by'asiiga n'okubumba. Naye gwe mbadde nkola ano nga tebannaba kunkuba. Naye kakati mukwano gwange ye yankoledde oli eyakyamye. Naye kikati omusomesa wakiraba agamba wakoyo ng'akyama. Kubanga ali mbeera ngenda kufunawo 10 out of 10 ate wano eno lecturer wagiraba ng'ekyame. Actually ne critique ya leero ne marks zibadde tezisanyusa. Ng'oggyeko omutindo n'obudde kati atwala obuwera. Singa kati painting eno yawedde dda. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, omuyizi ono yasisinkana amyuka akulira ettendekero lino Profesa Barnabas Nawangwe oluvannyuma lw'omusomesa w'okumuwa amagezi amuwandiikira amubuulira ebyaliwo. Era ebbaluwa gye nawandiika yansobozesezza okumumiitinga. Mu lusisinkana luno, Ssebidde agamba Profesa Nawangwe yamusuubiza okumuliyirira olw'ebintu bye yafiirizibwa, kyokka agamba kinajja kusiima kimaze kutuukirizibwa. Aŋŋamba tofaayo wandiika buli kintu kyonna kyonna ekyayonoonebwa, naye nga abantu ebiseera ebisinga tupromisinga ne tutatuukiriza. Kaakati ndowooza wanaamaliriza like wanaakomawo n'afulfillinga n'oba n'atuukiriza like kyayogedde awo nga mmatira. Ssebidde mu lusisinkana luno yeewuunyizza okuba nti Profesa Nawangwe yabadde akyalina endowooza nti abayizi abaliko obulemu be baali mu nsobi. Yali takimanyiiko mbuno oba waliwo oba baatukuba kibooko. Kino ekikolwa kino ekyokutyoboola eddembe ly'abantu baffe abaliko obulemu kyaliwo weeks 2 eziyise, naye okulaba nga lwajja okusande lwe yavuddeyo okubaako kyayogera ng'ate Vice Chancellor kituleetera okubuusabuusa okwetonda kwe. Kati n'olwaleero ab'ekibiina omwegattirwa abaliko obulemu mu ggwanga ekya National Union of Disabled Persons in Uganda kyagala gavumenti evunaana abaakosa abayizi abaliko obulemu okubaliyirira n'okubajjanjabisa n'okuteekawo enteekateeka y'okulaba nga mu mbeera eno be basooka okufiibwako. Abantu abaakola ekintu kino bateekebwe mu maaso g'amateeka. Kuba tukikkiriza nti teri ali waggulu w'amateeka. Bwe bandibadde baggyibwa mu kifo ekyo wabeerewo enkola etatyoboolwa kwegamba ddembe lyabwe n'okubateeka mu kabenje. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.